Mugataliiko nfuufu. Tukwebazizza nnyo okulaba Bukedde TV, mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo mukwano gwange bamuyita Kojja Kimbowa. Kojja Kimbowa yambulidde akakodyo ak'omutawaana. Agamba kwa akakodyo ako ne mukama wange yamaze n'akakatiriza n'agamba bwe katube katambula Mwami Seronkooma. Edda bajjajjaffe babeeranga n'eddagala. Eddagala eriwonya. Nomanya nti sere awonya kino. Omwetaago guwonya kino. Oboteba bulogo. Era eddagala bajjajjaffe balimanyi kutukulidde. Nomanya nti omululuuza mira kino oba ekigaji. Ebintu bajjajja badde bazze babituyigiriza. Naye agamba nti edda jjajja yawandangako n'alambiriza n'ayogera obugambo n'alyoka akuwa ng'amaze okwenga. N'olyoka ogenda n'owona. Agamba nti okulamiriza okwo ebiseera ebyo yabeeranga boolaba olwaleero trademark. Trademark kitegeeza nti gw'olina obwannannyini bw'ekintu ekyo omulala yenna takkirizibwa. Ensi gyegenze ng'esoma ng'eyiga n'efuna trademark nti ekyokunywa bw'ekiti oba emmotoka bw'eti gw'omulala tokkirizibwa gikola. Naye kyeyategeezanga okulamiriza buli ng'ayagala akulage nti yakuwadde eddagala era bw'olwala oddeyo ewuwe. So nga ate omuntu omulala yeri asookuwa eddagala lyerimu n'owona. Ne balinga bagezi ng'olina okuddayo ewuwe olw'obugambo buno bw'alaamiriza. Obatendanga amagezi bajjajjaffe. Baava wala nga bamanyi nti kino bw'okola bw'ekiti kivaamu bw'ekiti. N'olwekyo bw'ogambibwanga abantu abakulu nti kino tebakikola bw'ekiti bakikola bw'ekiti jjajja yagambye bw'ati. Tobuuzanga nnyo kulemerako. Wabaawo ensonga. Si byadda, si bya kirogo. Wabaawo ensonga era okufunamu nnyo n'okulaakulana ng'ogoberedde ebigambo ebyo ebikugambibwa. Toli mwavu, mutwe gwo gwe mwavu. Bino bye byafaayo by'ekika ky'endiga ebirala. Mbale yali mwana wa Kabaka Ggulu owookubiri. Ekibuga kye kyali Mbale mu Mawokota ku lusozi Kulumba. Obukulembeze bwa Mbale bwali bwa ddembe nnyo. Mbale yalina ebintu ebitaalina alina ng'ayitibwa Sebinaagina. Yalina amagana g'ente, ebisibo by'embuzi n'endiga n'ebirala nkuyanja. Olunaku olw'enkya lindirira ebyafaayo by'ekika kino ebirala.